nga tonnasonseka mukira munda sooka omuleetera okubeera ng'aleeta amazzi agaserera bwe gati wansi awo aserezeewo bulungi nnyo then awo ajja kukwesabira ye nga ye ng'awulira nti ayebye ng'awulira nti agumiisinze ng'awulira nti agwagadde. Genda kubeera nga nkuwa obutipusi bw'ogenda okubeera ng'okozesa bugenda kubeera nga bukuyambako musajja ali eyo okulaba engeri gy'ogenda okubeera nga omubba omutima omugye ebirowoozo ku basajja abalala bonna bali ebbali, omugye ku birowoozo byonna by'alowooza. Ayinza okuba ng'alina by'alowooza oba agenda kunfuusa olubuto oba agenda kunkola atya, muggyeemu ebirowoozo byonna omusike omutima ayaayaane okubeera nga kwesabira yekka. Ki ky'ogenda okukola? Bino bikulu. Oyinza okubeera eyo mulimu abaana abawala ng'oli agamba nti kojja nze omusajja ne bwankwata atya ne bwankwakirira atya ne bwakwata wano sifuna feelings. Tulina emibiri egyenjawulo oba okitegeera. Oli ajja kugamba nze bwe bankwata ku bbeere mpulira bulungi, oli ajja kugamba nti nze bwe bankwata mu matu mpulira nga kyekyo, oli ajja kugamba nti nze bw'ogenda oba okitegeera bw'ogenda ku nfuli n'oyisaako ko omukira mpulira bulungi. Naye mulimu bano bo nga bo ebigambo by'omugamba okumuwamula kw'omuwamula nga muli mu kazannyo eyo mu buliri bye bigenda okumuyimisa. Ebigambo by'obuseegu ebyo ebigenda okumuyimisa oba okitegeera. Omuwaane nga bw'omukwakirira banaye manayo nga nnungi, banaye ng'ewunya akawowo akalungi, banaye buli w'obikkula amagulu mpulira nga akawowo akavaayo kannyimisa. Ebigambo by'omugamba bwe bityo bigenda kwongera okubeera nga bimuteeka mu mmundu abeere nga yenna ayaayaana wansi. Ono ogenda okukwatako wansi bw'oti maama kujja gamba wansi nga butandise okubeera nga watoba. Obugambo bw'omugamba kujja kwongera okubeera nga bumuteeka mu mmundu. Naye gwe bw'onontwaawo n'obeera ng'okwakira mukwakye tolina ky'oyogera mukwano, bwe yajja kubeera akulemye. Bwe buzibu abavubuka abasinga obukyabalemesezza okubeera nti abaana abo wansi batoba. Jjukira gy'onoyongera okubeera ng'omuyingiza omukiro ogwo nga tatobi ajja kulumizibwa era ajja kukukyawa. Akati ekyo kyekikulu, obugambo bw'omugambo obwo bukulu. Ojja ntambye Ssebuto nja kubeera nkulabuka episode yakaddako, genda ku wansi mu comment section awo obeere ng'ompulira bugambo ki obwo bw'oyinza okubeera nga gw'omugamba. Omutetenkanya otya okubeera ng'omuteeka mu mmundu okubeera ng'atoba wansi. Genda wansi awo obeere ng'ate otompulirako.